and forever. Obuziba bw'okumanya tebupimika so nga tekoseya nyamukaaga ekirambika lwatu nti abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya. Twegatteko ku program essamba ly'omumanyi ng'abamanyi ab'enjawulo batutwala mu buziba bw'ebyo ebitwetooloddera ebitukwatako omuli ebyobulamu. Emigaso gy'amannyo g'omu kamwa mingi gyonna ogimanyi? Biki ebyetaagisa mu kuzimba kwa buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 2 okutuuka 4 ez'ekiro. Tuyige, tukulaakulane, tutuukirire mu Katonda. Nange Samali Linda Babirye wano ku Eternal Life TV. Omutima gw'omutegeevu gufuna okumanya N'okutukwaba amagezi kunoonya okumanya. Zuukuka naffe omusana gwo gwake wano mu program Emunyenye y'enkya. Tosubwa ebinnonogo bingi omuli ekyawandiikibwa ky'olunaku, akalowoozo k'olunaku n'emiramwa mingi egigenda okyusa obulamu bwo. Ag'omu mpapula, ag'omu butale, embeera y'obudde n'ebyokuyiga bingi nnyo. Nange Samali Linda Babirye Ne Godwin Muhumuza. Buli lwa bbalaza okutuuka olwokutaano ssaawa 12 paka 2 ez'okumakya. Tandika olunaku lwo ne program Emunyenye y'enkya wano ku Eternal Life TV. Buli weziwera ssaawa 6 n'ekitundu tuba tuggusa ne programu y'eŋŋanzi weebegere. Abalokole tuli mu nnyo gwansi bakitalo nga ndine Yesu ndi wa kitalo. Mw'osabira oluyimba lw'oyagala ne tulukubira butereevu. Saba oluyimba olusinza olutendereza n'olwogera eri omwoyo gwo okuyita ku mukutu gwa Facebook ne X app luzanyibwe ku Eternal Life TV now and forever. Olubereberye essula ey'okubiri olunyiriri olw'18 Mukama n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka n'amukolera omubeezi amusanira. Bwe weeyongerayo ku ssuula eya 24 Bayibuli egamba nti omusajja ky'anaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we ye nabo banaabanga omubiri gumu. Nkwaniriza ku program Mukama akikoze buli lwa Sunday essaawa 11 paka ssaawa 12. Programu tugenda okuleetera abantu abasazeewo okwetwalira obufumbo obutukuvu. Nkutwala gwe Joanita Namutebi okuba mukazi wange. Oyige ngate bw'onyumirwa nange omuweerezaawo Esther Naradda ku Eternal Life TV. Tojisuwa. What's the matter, Chris? I don't know. This game is my dream come true, and somehow I don't really feel the way I thought I would. Isn't that worse? God designs the world so that it punishes the innocent for the mistakes of others. No, God forgives. Forgiveness? Words. There is no forgiveness. If God really wanted mankind to be at peace with him. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made.
and forever. Musanvu. Buterevu kuchenda munana akatonyeze musanvu emmere y'omwoyo gwo kwennyini kwoli yebazibwa nnyo omulokozi waffe Yesu Kristo. Yonna gy'osinzidde okuba ng'otuwulira awamu naawe atulaba okola kya muwendo mungi nnyo era Mukama akikubalire makya gonna ku lwaleero ennaku z'omwezi 13 mwezi gwa kumeka gwa 10 gw'omwaka 2025 nkwaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Henry Sempijja gemanya gange amakya agonna ku lwaleero nnaku lwaffe lwa Mande tuyingidde wiiki empya era manyi Mukama agenda tukolera mu bulungi bwereere mu linnya lya Mukama waffe Yesu. N'olw'ensonga eyo nsaba ozookuke abadde akyewunziseemu awulira ka radio naye nga woosika kabulangiti kajja kusumagiza n'agenda okudda engulu nga twamaliriza dda ebintu byakuwaguza kyawandiikibwa ntero kikuwa ekya Matayo 12 okuva mu biro by'omusajja ayitibwa Yokaana n'okutuusa olwaleero obwakabaka buwaguzibwa n'aba babutwaza maanyi so nsaba ozookuke wakanya ekyo kikugamba okuddawo onaddawo oluvannyuma ng'ate olina ky'osoose okubotolamu mu nsi ey'omwoyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katusabe tweyongereyo tukwebaziza Mukama olw'amakya gonna ku lwaleero g'otuwadde okuba ng'ateera weetuli. Katonda omwesigwa tusabye twegatteko tuwe okumanya okw'enjawulo n'okubikkulirwa ate era osobole otuwanguza ebibadde bituwangula amakya gonna ku lwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu mwe tusabidde. Amiina era amiina. Tuli ku bikolimo ebiremerawo. Lwaki biremerawo? Tugezaako okulaba engeri ez'enjawulo b'ensonga ez'enjawulo lwaki biremerawo. Waliwo embeera ze tujja tumeggana nazo ze tulwanagana nazo naye ne weesiŋŋaana mwana wattu nga osabye n'okola ky'olowooza kye kitwala naye ate ne weesiŋŋaana nga ebintu bikyagaanye nga bikyakalubye. Lwaki? Tugezaako okulaba lwaki biba bwe bityo era ne tulaba nti waliwo kye tulaba Bayibuli kyeyita oba kye tuyita generational curses oba ebikolimo ebijja biddiŋŋana ebijja biremerawo. Ate si kulemerawo kwokka wabula nga bijja bisomoka ne bibuuka omulembe ogumu ne bijja byambalira omulembe omulala ne bibuuka omulembe gwa jjajja wa jjajja ate ne bikwata omulembe oguddako. N'otunula olumu n'osobola n'okutunula kye bayita ekikolimo kisobola n'okubuuka omulembe ogumu ne kijja ate ne kyambalira omulembe omulala. Ne weesiŋŋaana nga bw'abeera muzadde waliwo embeera gye bataategana nayo naye ate ne kijja ne kyambalira omulembe gwammwe abazzukulu naye nga abakulu bo
bw'aba batunudde basobola okugamba wamma ekintu kino kyaliyooko mulembe gwa jjajja gundi yali bw'ati ne bw'ati ne weesiŋŋaana ng'ate abaana be baazaala ng'ate bo ku bonna tekuli yasobola kuvaayo nakabonero ako naye ate mu bazzukulu mwana wattu ne bajja bavaayo nga waliwo aliko maaka eyo kwegamba ng'olaba kyabuuka omulembe ogumu ne kijja kyambalira omulembe omulala bwe tulabako kati ni mu kitabo eky'amateeka kantandike naawo essula egenda kuba ya 32 katulabeko essula eya 32 olunyiriri tugenda kulaba olunyiriri lwakumeka kamala okulaba wano ekyamateeka essula 32 kandabe olunyiriri olw'omusanvu lugamba luti jjukira ennaku ez'edda lowooza emyaka egy'emirembe emingi buuza kitaawo anaakulaga abakadde bo banaakubuulira kandabeko ku eno oba ejjayo obulungi ate eno nzivuunula ndala egamba bweti nayo jjukira ennaku ez'edda lowooza emyaka emingi egiyise buuza bakitammwe babalage bakadde bammwe bababuulire ebyaliwo ho nga bw'obuuza Mr. Google sa nga bw'ogenda ku mutimbagano n'obuuza kubanga omulembe guno gwe tulimu bingi byokebera ku ssimu nga bw'ogenda ku ssimu n'obuuza Mr. Google sa mubuuza olugendo n'obuuza ebintu ebyenjawulo mumanyi okubuuza teweefuula atabitegeera mumanyi okubuuza ab'ennaku zino n'obuuza ebizigo ebisobola omaakinga n'olususu lwo ne bakulagirira ate simanyi ki n'obuuza ebyokufumba n'obuuza biki kaakati nno agamba ne wano manyi nagamba ate sinze nkugamba nzekka wabula bayibuli yennyini mu kitabo eky'omubuulizi omusajja Sulemaani ono yekkaanya ate nagamba ng'onaafuna okusumululwa deliverance gye tukuyigiriza weetaaga okubeera omukazi omusajja omuvubuka eyekkaanya ebintu n'otunula embeera gy'omegganye nayo omwezi nga tonnagifunira kyakuddamu n'ekwata omwaka n'oyingira omwaka omulala naye ng'ate abamu ebintu bibanguyira nga bibanguyira waliwo ŋŋambye n'emyaka bagibuuza kituufu ddala kituufu bantu bagikweka naye gwe gy'obuuze muntu babikula ki babikula Facebook simanyi biki ebyo byonna mwana wattu n'eryoka ejjayo emyaka n'egyanika wateekamu omwaka mpozi nga nagwo wagulimba gwe wazaalibwamu naye oba waguteekayo bulungi mwana wattu emyaka gyo givaayo bulungi nnyo awatali givaayo ne bakutegeera kati mbadde nkulaga nti omubuulizi agamba byonna ebiriwo obudde buno bwennyini mwana wattu byasooka byabaawo dda kati nga bw'obuuza emitimbagano egyo nga bwe tugirabye mwana wattu wano bagamba jjukira ennaku ez'edda lowooza emyaka emingi egiyise lowooza emyaka emingi egiyise giyiseewo mingi kintu tekitandise naawe ekikutawaanya
kyogezaako meggana nakyo mbadde nkulaga nti deliverance ekyo tugamba bulijjo ng'onaasobola okugifuna tunuulira ekika ky'obulamu bw'owangaaliramu embeera eriko maaka eyeremedde ku bulamu bwo eteganya obulamu bwo gyetegereze ogenda okwesiŋŋaana nga tetandise naawe oba oli awo kale kangeze mwaka gumu myaka 2 myaka 3 naye ng'ebintu tebitereera myaka 4 5 6 10 bintu tebiva mu kifo tebiseguka ne bweba business mwana wattu mw'onalabira omukisa bw'otabaako busibe mu mwaka gumu kale ekinene nnyo ne mu mwaka oba otandise okulaba enkyukakyuka n'omanya ebikwanso bino byentunda oba obuso bw'entembeeya bwandivaamu ekiramu ate oba ne bwe gibeera myezi bwezi mu myezi mwezi ogusooka ogwokubiri gwakusatu giba gy'abakasitoma batandise okwetegereza w'okolera bwe gituukira mu 6 ekitundu ky'omwaka oba watandise dda okusensinga bizinensi ng'ogiraba oba watandise dda ogiraba n'omanya wantu wano wendi wajja kutandika okukola kapito gwennyina ye mutonotono wantu wajja kukola naye kasita kituuka mu mwaka myaka 5 myaka emeka mwana wattu wabeerawo akabuuza kati wano bagamba jjukira ennaku ez'edda zo zeng'oyitamu emyaka gyo zeng'otambula ogenda okwetegereza ng'ekirwadde ekiri ku bulamu bwo ate ogenda okulaba ku malaalo g'ewammwe mwana wattu nga bonna kyekizze kibatugumbula n'emabega era mulina gwe mwaziise era kyekimu weebuuze lwaki kyekijja kibatta ne bw'abeera siriimu mwana wattu ne bwe gabeera galwadde agatambulira mu misaayi tebaakuzaala naye era ogenda okwetegereza nga bangi yazzenga abakola atya ajja abanoga mpola n'abanoga n'abasuula wansi ne mumuziika oyo n'omulala era mwenna temuzaalibwa kitamu omu maama omu nti oba oli awo kalwadde kyajja nga kiyise mu musaayi naye muli bataata ab'enjawulo naye ogenda okwesiŋŋaana ng'era okufa mwana wattu era kujja mu ngeri bw'etyo ne weesanga kale ayinza okuba nga bijjira mu akisidenti kizibu omalako omwaka nga temuziise ne bw'abeera muntu omu mwana wattu ng'era afudde mu ngeri y'emu eyo n'omwaka era oguddako era mu ngeri y'emu eyo n'oguddako wabeerawo ekibuuzo bintu tomala gabibuusa maaso okufa tukukkiriza nti gyekuli naffe eno tetukuwakanya naye waliyo abafa nagamba abamu ng'entuuko zaabwe si zeezo ate era ne bwe ziba zeezo kubanga n'omwana omuto asobola okufa myaka 2 asobola okufa kituufu gyekiri ne mukama waffe Yesu yagendera ku 33 ye naye ekyengezaako kujjirayo tunula beera omukazi omusajja ng'amaaso galaba tunula ewammwe lwaki endwadde y'emu eyo yeebanoga yeebatta ekyo kye tunoonya ekyo kye tunoonya awo we wali ensonga akugamba jjukira ennaku ez'edda lowooza emyaka emingi egiyise gye waakawangaalira ku nsi abamu mukama akyakuwadde akuwadde obusobozi
emyaka ogitambudde myaka 4 5 6 7 n'egigwamu naye ogenda okwetegereza mu myaka egyo nga bw'ogiwangadde kizibu okumalako omwaka ewammwe nga temuziika lwaki kiri bwe kityo ate ng'abaana be muziika myaka gikyali ono afa yeetuze ne wayita omwaka emyaka 3 kintu kyekimu ne kiddamu ne kibaawo mu ngeri y'emu ne wabaayo era omulala eyeetuga bintu tebiri byokka kibuuka omwaka ne mubanga abakyerabidde maziga gabanga agasiimuuka ne wabaawo omulala era y'omu ate mwana wattu abeetuga bajje babeeko nti oba oliawo teyasoma nti teyasoma talina mulimu ebintu bizibu nti atuuse yeekyaye talina ntandikwa n'amaliriza nga yejjeewo nedda naye ogenda okwesiŋŋaana mwana wattu ng'obulamu obw'omuntu eyejjeewo nga bubadde butegeerekeka ng'abantu babadde babwegomba n'abamu ku mmwe nga mumwegomba mugamba gundi ebitaala byamuta at least ye tumuyina naye ng'oyo gwe muyina ayina amaloboozi gawulira gamugamba wette enso gikolako ki giveemu famire agiina amaka yazimba tebamubanja buli kimu kyonna nga kitambula omulimu aguyina naye ne weesiŋŋaana nga yeetaddemu omuguwa yesse nga yeewadde obutwa bunywedde n'avaawo gwe teweebuuza lwaki biri bwe bityo tuli ku kyawandiikibwa agambye lowooza emyaka mingi egiyise ayongerako n'agamba mubuuze bakitammwe abazadde abamu abakadde abamu mwana wattu bakukulira ebintu babeera babimanyi naye ng'asirika amiina eno bagamba kamwa kabi kassa Siroganga kati Siroganga yayina sijja kutwala mugundi mu details nyingi naye nyinako enjagala okujjayo Siroganga yayina yayina enjogera ng'agamba tuli bakyama kyaffe kuva mu ttale amiina ako kenjagalawo ebirala ne bwembireka Siroganga buli bwe yanywanga omwenge mwana wattu bagezaako okubaako bye bamubuuza n'agamba tuli bakyama kyaffe kuva ku ttale baayina ekyama ne kabaka amiina eyo katuveeyo naye njagadde kujjirayo kino tuli bakyama kyaffe kuva ku ttale amiina ako kakati ojja kwesiŋŋaana mbadde nkulaga n'abakulu abamu basirika ne bakukulira ebintu nga bw'onaatuula obulungi naye ajja kunnyonnyola ajja kubuulira obusungu gye bwakomya kitaawo ng'amazima gali nti ye akimanyi jjajja nga ye yabaviirako emiteeru emitawaana egibatawaanya nga mu busungu bwe obungi mwana wattu omusajja ayitibwa Yakobo bwe yali asabira abaana be bw'atuuka ku Leevi ne Simyoni abagamba ebigambo bino kangezeeko okunoonya ennyiriri ezo kubanga Bayibuli tugiina lwaki ate mbasi kunoonyeza ne nkubikkulira kikola nnyo amakulu Simyoni ne Leevi bw'abatuukako ayina ebigambo by'abagirayo
katulabewo essula ya 49 kansooke n'olunyiriri olusooka tujja kubuuka nkutwale we neetaaga. Nagambye tuli ku generational curses, ebikolimo ebijja bigoberera ebirondoola. Waliwo embeera ezimu z'omeggana nazo ng'obulamu obumu mwana watunga oyinza okwesiŋŋaana ng'osobola okubyemeggera ne bivaawo, amagezi ge wasoma nga gasobola okuyamba, obwongo bw'oteekamu ng'oyiiya otetenkanya nga busobola okuyisaawo, ne wabeerawo chains, enjegere, emiguwa nga jjajja gikwata baagiruka kuviira ddala mabega nga naawe mulembe gwo nga gyasomoka ne gikunyweza gikuyinako akakwate. Egyo mwana wattu PhD ne weeba eri ku mutwe, masters kyekirala, ne bwe biba ku ebiri ku mutwe wandyesiŋŋana ng'obulamu busobola okukaluba mu eri y'emu oba endala ey'obulamu. Ate kisinziira omuguwa ogwo oba kyeyini eyo yasibawa. Bwe twogera ebigambo eby'obusibe, abantu bangi ekifaananyi ky'osiiga olaba mu eriya ya byanfuna, naye waliwo ekisukkulumya ebyenfuna ebyo, kubanga ne mu byenfuna waliyo obubonero obulaga obusibe. Wandibanga ssente ziyingira naye ng'ozikolamu eby'amakulu nga tewali. Gwe weetegereze, nyina benjogera nabo obudde buno nga kw'oli ondaba ompulira, ng'emyaka gy'omaze ng'okola gyandikoona ne mu 2 n'okusukkamu, nga ssente z'ofuna za buvunaanyizibwa. Waliwo avuga booda booda, waliwo atunda omudaala ng'asobodde okutetenkanya n'agula akapoloti ak'emiliyoni 6, n'asonda n'agula ak'e10 n'ayongerako. Naye gwe weetegereze, omwezi ssente z'ofuna ezikwata ne mu bukadde 5 kale ekitono, kubanga ekyo njogedde ekitono eriyo abantu abakwatira ddala ssente nga za buvunaanyizibwa, ng'ate toyina bw'oyamba nti oyamba gundi, naye zonna nga bwe zijja mwana wattu ng'emmandu eya Ssegaamwenge, Namaalwa, wangi Kirookolooko nga zituula ku mutwe ze zikunywerako, oluzikwata bw'oti n'ogenda n'otuula tova mu bbaala paka zonna ng'ozinywedde n'ogabula bonna b'osiŋŋaanyeemu miliyoni 7 ne ziggwaawo, n'okomawo enkeera ng'olinga ataakutte wadde ne ku 10 kya ssente. Ekyo kyendiko okuzifuna zijja, naye zonna nga bwe zizze, emyaka gyonna nga bwe z'ogikolera, mwana wattu nga waliwo ekyezinga ku bulamu bwo. Yakobo gwe mbadde nkugamba tukomawo awo 49 olubereberye, wali nno sinnavaawo mu kyamateeka, ate byawandiikibwa nnyina bingi lwakuba bino nabyo bizze, kansooke mbirabe, tujja biraba maaso eyo mpola mpola. 49 olusooka agamba Yakobo n'ayita abaana be abasajja ayogera nti mukuŋŋaane ndyoke mbabuulire ebiri babaako mu nnaku ez'enkomerero. Amiina, mu nnaku ez'enkomerero buli omu ajja alina kyamugamba, naye katubuuke tugende ku lunyiriri olwokutaano. Agamba Simiyoni ne Leevi, agamba Simiyoni ne Leevi baaluganda. Akagamba ako kokka kakulu. Jjukira Yakobo azaala mu baana ab'obuwala ab'enjawulo. Waliwo Leeya ne Laakeeri, Rachel nani manya nti gabuzaabuzaago mu luzungu. Leeya ne Laakeeri, naye ate ne bano baayina
abazaana oba abakozi nabo ne babamuwa era abaana be bano abazaala mu bakyala baali 4 oba 5. kakati abayita bonna atandika okwogera magenda gaabwe naye mu bonna abamu baaliko background nga baliko ebyafaayo emabega ebimu nga si byangu. kati atuuka Simyoni ne Leevi aboogerako ebigambo bino. Simyoni ne Leevi baaluganda. Akoko kakansoke nkakwate tukajjewo. Simyoni ne Leevi baaluganda. Muli abooluganda bameka mu famire gy'ovaamu? Muli abooluganda bameka? Ensonga zino tugenda zikwata mu ngeri ya kisajja kikulu. Amina. Kandabe wano ekigambo kyekozesa. Yakobo n'ayita batabani be n'ayogera nti mukuŋŋaane mbategeeze ebiri babaako gye bujja. Lunyiri lwa 5 Simyoni ne Leevi baaluganda. Naye kyakozesezza baaluganda. Kati kye bayita okuba abooluganda omusaayi. Mu musaayi muli baaluganda mu musaayi. Amina. Waliwo oluganda lwe tulina mu Kristo. Tujja ne tukuŋŋaana mu kanisa tuli abooluganda era obuuza abooluganda Mukama yeebazibwe. Kati ate waliwo oluganda lwennyini lw'ovaamu olw'omusaayi. Ne wabaawo oluganda olw'omusaayi ogw'ekika mwe tuva. Muli abaana muwerera ddala. Ate ogwo bwe tuguvaako waliwo ogw'ennyumba ya kitaawo. Ne wabaawo olujja mwe muva. Jjajja gundi yazaala abaana bameka? Abaana 6. Abaana 6 bo baazaala bameka? Olwo we tusomokera ne tujja ne tutuuka ku nnyumba gy'ovaamu. Nja kusomesako ndowooza ku gundi eyo, ku kyeyini eyo tujja giraba nayo. Kubanga naye ekola kyamaanyi okusiba kubanga ate kyekino kyennyini kye tuliko. Tujja kiraba ndowooza oba ku Lwokutaano tukirabe. Ojja kwesiŋŋaana nga akantu ako engeri gye keetooloolamu akajegere ako nga we wava okutawaana ako. Nga gwe olumu toyina buzibu. Kubanga bwe twogera ku busibe ntwogera kuyiwa musaayi biki abamu ogenda okwetugunuulira nga amazima gali nti toyina buzibu. Naye oyina gy'ova. Bwe njagala okulaga omusajja akwata ku booluganda bano ababiri nga tannaba kubabuulira. Jjukira nno bano Simyoni ne Leevi baliko okuyitibwa, baliko omunagiro era mwe muva ne bakabona. Mwe muva bakabona. Mwe muva abasajja abakubi b'ennanga ab'entongooli ab'ebivuga n'abayimbi. Simyoni ne Leevi naye bayina ka historical background, bayina ebyafaayo byabwe. Katulabe. Simyoni ne Leevi baaluganda. Ebitala byabwe byakulwanyisa by'amaanyi. Gwe mmeeme yange tojjanga mu lukiiko lwabwe. Wulira, tojjanga mu lukiiko lwabwe. Gwe ekitiibwa kyange teweegattanga n'ekibiina kyabwe, kubanga olw'obusungu bwabwe batta omusajja, n'olw'eddalu lyabwe baatema ente olunywa. Obusungu bwabwe bukolimirwe kubanga bungi, n'obukambwe bwabwe kubanga bwa ttima. Ndibaawula mu Yakobo
ndibasaasaanya mu Isirayiri. Mwana wattu nga bano ekibatawaanya nga balina obusungu bantu bawaya kukuukako nga zivaavaako mbwera olw'okuba nga zivaavaako bamaliriza bassa omuntu. Yakobo yayina abaana bayina si bye bika bine 12 bokka be tusomako. Nedda musajja ono yazaala ne ku baana ab'obuwala. Era Bayibuli eraga girisijja ku bikulu lw'obudde nti mwannyinaabwe omu ayitibwa Dina mbu baamugwagwawaza ab'ensi gye baali bali. Wakati nga bali eyo byawandiikibwa byogera bano bennyini be baasitukiramu ne beefuula nti tewali nsonga ne bayingira ne mu ndagaano ne bali oli kubanga baavaayo ne bagamba ye ekibaddewo mutusaasire biki omwana katumuwase ne bakkiriziganya. Naye bano nga basirise ng'era obusungu bw'obukuuma ng'osirise lyabamu ng'olina kakabadda mutima katereka ne bano ne batereka ne beefuula tewali nsonga. It's okay nga bw'oyogera it's okay. It's okay. Nabo bwe baayogera it's okay. Naye nga bategese olukwe mbwe ekiro ne bagenda ne batabaala ne balyoka bamulumba bulaza ogenda kuwasaawa. Ate nno baasooka namuyingiza mu ndagaano kubanga Katonda yali yabagamba bwe baba baagala okwetaba n'ebyo ebika byonna bayingira mu ndagaano ey'okukomola gye baali bawadde Ibulayimu wali eri ku ntandikwa mu ssuula ey'okuminamusanvu ya 17 oba 15 ey'olubereberye. Amiina. Bwe ne bagimuyingiza namu ono ye asanyuka amanyi biwedde. Kumbe bano baterese nga naawe bw'otereka. Levi Simeoni ne balumba ne bamusaanyaawo tebaagala kumanya obugwagwa jja butwala eri wadde azze n'ayanjula n'akola atya mwana wattu. Lewubeni naye bwe bamutuukako bamugamba ebigambo ebizibu. Katulabe naye ndyoke nkuzeeyo lwe lunyiriri olwokusatu agamba Lewubeni gwe oli mubereberye wange obuyinza bwange era amaanyi gange mwe gaasookera ekitiibwa ekisinga n'obuyinza obusinga omulebevu ng'amazzi tolisinga wulira tolisinga kubanga walinnya ku kitanda kya kitaawo n'okigwagwawaza yalinnya ku kiriri kyange. Bigambo nga si byangu. Ono Lewubeni oba Lawubeni ye yali omwana omubereberye asooka okuzaalibwa. Obusika bwandibadde bubwe naye bamugamba tojja kusika olw'ensonga Yakobo bwe yawasaawasa bw'ati mwana ono agenda okulaba. Amiina. Agenda okulaba nga baleeseeyo mwana munne gamba amiina. Genda okulaba baleese mwana munne we bamaakinga we bakwatagana ng'emyaka gyegyo. Ate nno bwe njogera ku kino gw'otunuulira bano naye tunula ewammwe bino ebintu n'okutuusa olwaleero gye biri mu kika. Taata ali mu myaka 6 naye maama wammwe omuto kati aliyo wa myaka 29 ate naawe okimanyi oli wa 31 oba muganda gwe walekayo mukulu wo ogenda okutuuka nga taata bw'aba agenze atutte mwanyi kuzinoonyeza katale nga mukulu wammwe wa 31 ne maama wa 29 nga bagenda bazannya empiki. Wali okiwulidde tutuula bulijjo mu miitingi z'ekika ng'amawana agafaanaganako bwe gatyo mwana wattu nga ge galiyo. Amiina. Ono yazaala muka muganda we
ate n'omulidde bitakomaawo n'oli naye najja ne weesiŋŋana nga bonna weebalinga si lwakuba nti yali afudde. Kyekino kye bagamba Lewubeeni agenda okulaba mwana munne gwe baleese agamba ate lwaki ŋŋenda ewalala taata takyayina waaka gamba amiina. Emme bwamutuukako taata n'atereka n'amussa akasiriso wano wabotolera ekyama n'amugamba tojja kunsikira kubanga wakola bwoti ne bwoti. Ate okimanyi naawe abamu kati gwe bwe tutuuka mu kusaba odda Mukama neenenya Mukama taggulula ebyenfuna naye nga naawe omanyi bwe tujjereeta ku bintu ebifaanaganako bwe biti abamu oba toyagala biwulira naye kizibu okukweka mwana wattu ebyafaayo byo tebikwekeka. Abantu bayinza obutabimanya naye gwe obeera obimanyi ate ng'owulira bino era oba ofuna okulumirizibwa. Kati sitaani akatyabaga n'obulabe yayagala tubiyite ku ngulu ebyo tetubitakula era abakuyigiriza eyo bagamba ebyo byandagaano nkadde. Yesu yaleeta ekisa n'okusaasira. Amiina. Ye era mwe tugenda osinziira tukaabirire Katonda ekyo nkimanyi bulungi. Mwe tugenda okusinziira mu kisa n'okusaasira kivula tetukusalira musango. Twandibadde ng'obujulizi bwe buweebwa nga bakwata ne bakutwala ne bakusiba olw'ebyo ebyaliwo naye olw'ekisa kya Katonda ne bw'obuwa mwana wattu Mukama ajja n'akubikkako nga yakusaasira. Ndowooza okitegeera bulungi. Singa bawa obujulizi bonna nakolanga kino ne kino singa babakwata nga basibe naye olw'okusaasira kwa Katonda Mukama asaasira n'atusumulula najja n'akubikkako n'ekisa n'okusaasira ekyo n'aba nga yakijjawo. Kati weesiŋŋaana ebintu bino bye tuli mu kulaba bye bituunoonedde obulamu bwaffe obw'omu maaso kubanga jjukira omusajja ono gwenkulaze yali abaana be abalagula amagenda gaabwe amagenda ge tutera okuyigiriza nga gaali mu kwogera mu maaso gaabwe ababuulire ebiri babaako. Tukijjukira ekigambo ekyo nga tutandika mbabuulire ebiri babaako mu nnaku zammwe mu maaso oba gye bujja. Kati ng'ayogera mu desitini zaabwe magenda gaabwe naye wakati ng'ayogera magenda gaabwe anokolayo obuntu bwamuluma dda era wuuno tumumaliriza nga tamulangiriddeeko mukisa nti guli awo mukisa wabula ng'akomye kujjayo kiri eri ekiruyi ekyamulimu. Ne Simyoni ne Leevi era kyekimu ababuulira busungu bwammwe memme yange tegenda kujja mu lukiiko lwammwe ne bwe mutuuza miitingi sigenda kujja kukiika lwa busungu bwammwe bwabaleetera okutta omuntu. Awo gw'owuliddewo omukisa teguliiwo naye ng'ate ayogera mu magenda nze nandirowoozezza yandibadde abasabira ng'abalangirirako mukisa. Gwe tunula ewammwe naawe okuvaayo ewammwe mu kifo kya taata maama okusabira omukisa jjajja okusabira omukisa wagenda bakwekokkola. Mwana oyo ajja kwenjeera abadde atutawaanya wano ajja kwenjeera tetumanyiyo oba agenda kubeera atya. Ebigambo nga bwe babyogera kati bye bikutawaanya. Eriyo abamu nga bye bikutawaanya. Wadduka budduso genda eyo gye wagenda abamu oli eyo ng'ekikutawaanya kyekyo. Amaka waddukamu madduke. Omwami toyombye naye toyombye na mwami bakyala be basinga obikola. Njogedde ndabye abakyala bangi nnyo abamu baba baakamuwasa n'okumuwasa bali mu process ya mikolo biki naye nga ye ekyama kyakikuumidde munda
ali mu kugoba mu byakudduka agende simanyi kata Dubai simanyi biki agenda akole ayagala ku kasente era nze nfuna obuzibu bungi nnyo okusabira omuntu abantu ajja ne programu nga nnene n'akugamba ayagala kufumbirwa ayagala kugenda Dubai si Dubai yokka n'ensi endala amina byonna nga biina mugundi emu ate abyagala omulundi gumu n'omubuuza kati ku byonna oyagala ki kubanga amaka g'oyingiramu geetaaga omukazi omusajja amaliridde okusooka okutuula awamu bayibuli esomesa n'egamba omukazi ow'amagezi asooka kuzimba nnyumba ye ge makaago kati ate gw'oyagala mu mwezi gumu myezi 2 ate opuluke ogende e Saudi kati ate osinziira Saudi osinziira Canada musumba sina mwana kati ate omwana onaamufunira mu bbanga nga mobile money wangi omwami omulese eno gw'oli eyo contract ya myaka 3 ate oyagalamu omwana ng'omwami ali eno naawe oli eyo abaami abamu omulondo eno towekakasiza na bulokole bwe ate oluva eyo musumba sibitegeera mwami yafuna dde omukyalo omulala ne mu courtship temwafuna budde bumala buli omu kwetegereza munne tomanyi bulokozi bwa munno we butandikidde yakajja alokoke wangi famire gyavaamu ekyameggana na guntu omugolokosezza omubiri gulimmo ayaka alinga katadde oba mubiri gusituse kati atodduse mu nnaku 9 ate nkimanyi toyagala mbyogere naye nja byogera kati weesiŋŋaana otolose kankyesibeko ekyo kubanga bangi nnyo oli eyo ng'ekikutawaanya wano we wava obuzibu olunaku lw'oyingidde endagaano n'omwami oyo n'omukyalo oyo akuyinako obuyinza ebyo by'otoloka n'odduka n'ogenda e Zanzibar e Zimbabwe ogenze ku byeyo taatawo ne bw'aba yakutaddemu ssente maama we azikutaddemu abooluganda bazikutaddemu naye nga temutudde wangi temutudde ne munno ne muteesa otolose butolosi bumuba mwateesa sikiinaako buzibu si gwe gwe ŋŋamba naye benjogerako kati gwe weemanyi kubanga mbafunye tubafuna mu kansolingi nga yadduka n'omwami nga tamanyi najja nga akaaba musajja wattu ate bagamba amaziga g'omusajja gava wala watuukira okaaba ng'akaaba nga yeebuuza ki kyabazzaako amiina ngudduse kati oli eyo woza ebintu tebitambula wagenda otya weewaawo obukugu obumanyi obuyina naye gye wagenda weesiŋŋaana nga temwateesa munno tabimanyi nako awulirira eyo nga bamusindikira bufaananyi bw'obusindikidde ng'obwekubya buserefi buno bwe mwekubyanga emabega waliyo obutima mukyusizza bufeesi bulina obwo bwe mukuba simanyi babuyita batya amiina bufeesi bukyuse onnaka akayakana ate bakunnyodde ofaananye bwoti amiina n'okaweereza ng'oli mu mitto gya nnyonyi gamba amiina oliraanye omuzungu n'okaweereza ŋŋenze amiina mumugambe taata jjo na ŋŋenze naye nga temwayombye temuli nti oba mwawukanye mwawudde mweyinako obuzibu musajja wattu aba ali ku mulimu gye bamusindikira ng'ogenze kale ne bw'oba ofa otya mwana wattu kizibu okulabirayo omukisa kizibu okulabirayo omukisa era abantu bangi nnyo abasinga abali eyo abamu amaka abasinga gayonooneka nemulyoka mutukuutisa essaala
naye ng'olumu engeri gye wagendamu yeevaako obuzibu. Ono omusajja abaana tabasiibula bulungi abamu. Gwe ndiko nkugambye abamu ekikutawaanya wano gwe tunula engeri gye wagendamu eyo gye wagenda, obuweereza bwe engeri gye bwatandikamu. Wafuna kusoowagana na musumbawo n'odduka n'oteekawo akooto kati kakuwokya. Kookya gwe wennyini. Mukama yeebazibwe. Ddayo otereeze ensonga ebimu byakuddayo. Ne bw'aba tagenda kukomyawo kuddamu kutuula wansi we, naye bw'akusabira omukisa ng'ozzeeyo, kwata saddaaka yo ogende maaso g'omuweereza oyo, maaso g'omusumba oyo, maaso gaani ga kitaawo oyo ow'omwoyo. Va mu by'okwekazaakaza, gendayo akusabira omukisa. Ojja kwesiŋŋaana ng'okutegana n'okutawaana olwaleero kw'oyitamu mwana wattu ng'entandikwa eriko ka question mark. Generational curses zino mwana wattu omuzadde oyo bw'akugamba bugambi nti kale amiina, asobola n'okuba nga tayogedde naye kaakulukusizza ag'amaziga ng'akaaba ne yennyika munda mu ye. Ekyo kizibu kyakugjawo. Gendayo. Abamu kye kikutawaanya. Wave ewammwe eriyo abazadde abamu nga bo ye yamanyiira okolima ng'alina olulimi olukolima, mwakulanga akolima. Amiina. Ne wabaayo abamu nga ye si yenkola ye, kati waakijjiddeyo tekiba kitono, kisobola ottawaanya obulamu bwo bwonna. Bw'aba waaliddayo, kwata ky'okutte oddeyo, mugambe nzize neetaaga mukisa, nsabire omukisa oguyina. Ne bw'abeera musamize ye aguyina. Eby'obusamize biteeka eri ebbali, yangu tusabe tukwate Saara, yingirako mu kunoonya Mukama ogende. Bw'oba otiddeyo, musumba wo oyo gw'oyita musumba wo kye kimufuula omusumba wo, asobola okusumba mu ngeri zonna. Mugende mwenna mufisse akadde akuwerekere. Kati obuzibu bw'oyina bumu toyina musumba nti ogundi ye musumba wange oba ono, nedda. Gwe genda naye musumba wo ng'oyina bulungi enkolagana naye, mukwatagana bulungi, mwana wattu ekyo takiina mbuzibu, ajja kubeerera mugende mwenna. Amiina. Mugende mutereeze ebintu, ojja kulaba onaavaayo. Amiina. Wano nno saamazeewo ennyina n'ennyiriza mbadde njagala osoma naye. Waliyo ebintu ebimu ebitwesibako owooluganda naye ebimu tebiva buvi mu bbanga, kubanga Bayibuli eno gy'osoma gye nsoma, Bayibuli ennyonnyola bulungi n'egamba kitaawo ne nnyoko bassengamu ekitiibwa, ennaku z'obulamu bwo zeeyongera obungi, akolimirwe oyo anyuma kitaawe ne nnyoko ne maama we. Biri mu byawandiikibwa. Kati ne weesiŋŋaana nga bamu ekikolima wekiva, nga wekiva tewali walala. Bwe babeera baafa ekyo kitegeerekeka, twenenya maaso ga Mukama ne tukaabirira eggulu ne lituggyako ekintu. Naye bwe baba weebali, mwana wattu buli bw'ayogera n'agamba kale omwana oyo, kale omwana oyo, era omwana oyo, ekyo tokiyita kitono, kisigala kyeyongerayo. Ate nagamba tekikoma ku ggwe, n'abaana bano b'ozaala n'abazzukulu, kintu kijja kibagoberera tebakimanyiiko. Naye nga kyatandikira eno, nga jjajja taate ye yasobya ebintu. Bano batta omusajja ne bamutta, obusungu ng'obulaba buliko omusaayi. Nagamba abantu abamu obusungu obukutawaanya obukulemeddeko buliko mwana wattu omusaayi.
kitambo kya busungu. Leero nno nabadde njagala nakwata ku bitambo ebyo mbikulage, naye omwoyo anvuza nzize eno. Amina. Abamu weesiŋŋaana nga kitambo kyali kiriko omusaayi, nga kiriko omusaayi eky'obusungu. Obusungu obumu mwana wattu buliko emirandira mizibu nga buyina we businziira. Eriyo abantu be babuulirira kintu mwana wattu n'akikomya ne kigenda. Ne wabeerayo abamu nga si wakoma kubuulirira bubuulirizi, nga twetaaga kuddako eno mu deliverance wangi, nga twetaaga kudda mu deliverance tukaabirire eggulu likubikulire. Ogenda okulaba nga ova mu kika kino kya Simyoni ne Leevi, ng'omusajja yajja ne yeetonda n'omwana ow'obuwala muganda waabwe n'asalawo okumuwasa, naye bano ne basituka ne bagenda ne bamusanjaga. Ate si yekka, mwana wattu bangi abaalugenderamu bonna. Kati ng'olaba obusungu bwabwe buliko mwana wattu ki okuyiwa omusaayi okw'amaanyi, obwo bwe butyo tebumala gagenda. Kyova olaba obwenenyeza tebuvaawo, tebusiguukululwa, nga weetaaga tegeera nga bino byendi mu kuyigiriza, nga tetugenda biyita kungulu bwe tutyo tubiveeko. Nga bwonna abitegeera ne tugwa maaso ga Katonda ne tukaabirira eggulu, mwana wattu ligenda kussa ekisa, nabwo likubukwawuleko. Gwe bw'osunguwala owulira oyagala kuba muntu, ate si mu kuba bukubi paka ng'olabye ku musaayi. N'abaana bw'otyo bwebakola, paka ng'olabye ku musaayi n'otegeera omukubye. Bino by'osunguwala ne weerumika wangi, ne weerumika. Bw'osunguwala owulira kwegamba owulira kawoowo ka musaayi, omusaayi gukuwunyirira. Ng'owulira musaayi gukuwunyirira. Bino byolaba abantu bye baba si basunguwadde katono, muntu amukuba wabi n'afa. Kye kino kye ndi mu kwogerako, ng'obusungu buzibu buliko endagaano y'omusaayi etali nyangu. Kye kino kitammwe mwabanga ku lubimbi olusunguwala, oba akutte kabazzi, oba kye kimuli mu ngalo kyakasuka, bwebwo bwenjogerako, oba jambiya gyakasuka, bwebwo bwenjogerako bwennyini. Emabega tebuba bwokka, bubaako akalandirako omusaayi. Twabadde wano, jjukira ennaku ez'edda, lowooza emyaka emingi egiyise, mubuuze bakitammwe, babalage bakadde bammwe, bababuulire ebyaliwo. Wulira akagambo ako, awo wennyini wenjo tandikira. Lunyiriri olwo luliko bingi, wenjo tandikirako kubanga ne byembadde neetaaga wansi sibisomye. Agambye mubabuuze, bababuulire ebyaliwo, bajja babuulira ebyaliwo. Abamu tunaagenda okumala samoni eno, seri eno, Mukama ng'alina kyakubikkulidde ekibadde kitawaanya obulamu bwo okumala ebbanga eddene. Nkomawo ngenze mu kuwummulamu, obudde bwe bunsazeeko, katugende mu kuwummulamu tukomewo, tukwate essaala, tovaawo.
and forever. Obuziba bw'okumanya tebupimika so nga tekosea nyamukaaga ekirambika lwatu nti abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya. Twegatteko ku program essamba ly'omumanyi ng'abamanyi ab'enjawulo batutwala mu buziba bw'ebyo ebitwetooloddera ebitukwatako omuli ebyobulamu. Emigaso gy'amannyo g'omu kamwa mingi gyonna ogimanyi? Biki ebyetaagisa mu kuzimba kwa buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 2 okutuuka 4 ez'ekiro. Tuyige, tukulaakulane, tutuukirire mu Katonda. Nange Samali Linda Babirye wano ku Eternal Life TV. Omutima gw'omutegeevu gufuna okumanya N'okutukwaba amagezi kunoonya okumanya. Zuukuka naffe omusana gwo gwake wano mu program Emunyenye y'enkya. Tosubwa ebinnonogo bingi omuli ekyawandiikibwa ky'olunaku, akalowoozo k'olunaku n'emiramwa mingi egigenda okyusa obulamu bwo. Ag'omu mpapula, ag'omu butale, embeera y'obudde n'ebyokuyiga bingi nnyo. Nange Samali Linda Babirye ne Godwin Muhumuza buli lwa bbalaza okutuuka olwokutaano ssaawa 12 paka 2 ez'okumakya. Tandika olunaku lwo ne program Emunyenye y'enkya wano ku Eternal Life TV. Musumba, omwami wange amaze ebbanga ddene nga mwenzi. Ngezezzaako okumusabira naye nga takyuka. ebirowoozo ebibi nga binnemeddemu nkoze ntya? Kiva ku ki omuntu okusaba n'okusiiba n'atasumululwa? Ebyo bye bimu ku bibuuzo by'obeera weebuuza nga weetaaga okuddibwamu osobole okuyimirira mu lugendo lwo olw'obulokozi. Twegatteko mu program Olujjuliro buli lwa Sande okuva ku ssaawa 2 paka 4 ez'ekiro. Buli weziwera ssaawa 6 n'ekitundu tuba tuggusa ne programu y'eŋŋanzi weebegere. Abalokole tuli mu nnyo gwansi bakitalo nga ndine Yesu ndi wa kitalo. Mwosabira oluyimba lw'oyagala ne tulukubira butereevu. Saba oluyimba olusinza olutendereza n'olwogera eri omwoyo gwo okuyita ku mukutu gwa Facebook ne X app luzanyibwe ku Eternal Life TV now and forever. Eternal Life TV now and forever. Eddakiika ziri 2 eziyise ku ssaawa yaffe eno ey'ekumi weewaawo gye tulimu. Tugenda kusaba, tugenda kaabirira Katonda, tugenda kwegayirira tulabe ekisa n'okusaasirwa mu maaso ge mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ebintu gye byasobera gye tugenda okugwa tukaabirira eggulu mu linnya lya Yesu. Atannaba kwatula bulokozi ebigambo bino tebisobola kuyamba kujjako ng'okkiriza omusajja ayinza okuyamba ye Mukama waffe Yesu. Okkiriza na mutima gwo
n'oyatula n'akamwako obulokozi bubeera buyingiddewo. Ddamu ebigambo bino. Gamba Yesu, olwaleero nzikiriza n'omutima gwange, njatula n'akamwa kange, tindokose, nsaba amannya gange gasangulibwe mu kitabo eky'okufa ate gawandiikibwe mu kitabo eky'obulamu. Leero ndokose mu linnya lya Yesu. Amiina era amiina. Ebisinga njabbe kubuulira programu ng'ewedde nga tumaze ossabako. Katuyingire ku maaso ga Katonda tukaabirire eggulu. Kitaffe tukwebazizza kubanga oli mulungi n'okusaasira kukubeerera emirembe n'emirembe. Tukwebaza Katonda bakatonda, oli maanyi gaffe kitaffe ataggwaawo, ye ggwe essuubi lyaffe eddamu lye tumanyi Katonda bakatonda. Tukwebaza mukwano gwaffe omuyinza ebintu byonna, gwatubikkulira taata omwesigwa obuziba bw'ebyo ebijja biteganya obulamu bwaffe, obuziba bw'ebyo ebijja bikwata obulamu bwaffe Katonda ataggwaawo. Weebale amaanyi gaffe essuubi lyaffe taata, weebale mukwano gwaffe gwawo, osaanidde ajjudde ekisa n'okusaasira, osaanidde atuyamba, osaanidde atatugobera bweru. Bwe tujja taata omwesigwa ne tulabika mu maaso go, wandibadde ogoba bugobi Katonda ataggwaawo. Naye tukwebaza kubanga totugoba kitaffe ataggwaawo, otuwanirizanga bwe tuli Katonda ataggwaawo Mukama, n'otubikkulira bingi, n'osaasira obulamu bwaffe, n'otusumulula Mukama. Weebale Katonda bakatonda, weebale maanyi gaffe taata, weebale ekigo kyaffe eky'amaanyi, weebale essuubi lyaffe eddamu, weebale Katonda atalemererwa. Tukwebaza Mukama olw'amakya ga leero. Ani akwenkana kitaffe omuyinza ebintu byonna? Ani alinga ggwe amaanyi gaffe amangi? Ani akufaanana mu Katonda Mukama? Ye ggwe taata atubikkulira, taata omuyinza ebintu byonna, n'amaanyi n'obusobozi obugenda otuyamba nga wabisizza dda n'amakya ga leero Mukama. Katonda bakatonda, waliwo taata gw'ogenda okusaasirirayo, oyina taata gw'ogenda okweyambira, oyina gw'ogenda obikkulira Mukama. Oluvannyuma taata lw'okusaba kuno Mukama asobole okutegeera, asobole okwezuula, azuule bingi nnyo ebizze biteganya obulamu bwe. Taata omwesigwa nga tamanyi, weebale kitaffe ataggwaawo. Osaanidde maanyi gaffe taata, osaanidde nannyini buyinza obungi, osaanidde Katonda ataggwaawo. Ye ggwe kiddukiro kyaffe, ye ggwe taata omwesigwa gye tuddukira ebintu nga bisobye Mukama. Katonda ataggwaawo ne tujja gy'oli otereeze, Katonda ataggwaawo Mukama. Naawe taata omuyinza ebintu byonna, era taata omwesigwa n'otukwatako n'osobola okutereeza ebyasoba. Tuzze maaso go Mukama, aye empologoma ya Yuda, amakya g'onnaku olwaleero. Katonda bakatonda Mukama, oyogedde mu kigambo kyo Mukama, tijjukira ennaku ez'edda, luwooleza ddala Katonda bakatonda, timbuuze emirembe gy'abakitammwe Katonda bakatonda Mukama, tibajjajjaffe Mukama banaatubuulira Katonda ataggwaawo. Tulabise maaso go amakya g'onnaku olwaleero nga tukaabirira Mukama erinnya lyo, tusaba okusaasirwa gy'oli Katonda bakatonda, maanyi gaffe essuubi lyaffe, tusaba osaasire Mukama. Naaza taata ataggwaawo, twetaaga kulongoosebwa Mukama, twetaaga tukuzibwa Mukama, byatusobako dda Mukama. Tukkiriza Katonda bakatonda, taata ataggwaawo, waliwo ebyasoba Mukama, waliwo ebitagenda bulungi, waliwo ebyatwonoonekera, naye tulabise gy'oli amakya g'olwaleero nga tuyita Mukama erinnya lyo, tukabirira Mukama erinnya lyo amakya g'olwaleero. Osaasire Katonda bakatonda, naaza Mukama tukuza, longoosa obulamu bwaffe Mukama. Obadde bwagootaanyizibwa, obadde bwasiranyizibwa Mukama, obwakolebwako bingi ebadde byatwonoonekera. Amakya g'olwaleero tukuyita Katonda bakatonda, ayi amaanyi gaffe essuubi lyaffe, ayi Katonda balina ombiri Mukama, otusaasire mukwano gwaffe. Naaza taata omwesigwa, tukuza Katonda bakatonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Amakya g'olwaleero oluvannyuma lw'otuma ekigambo kyo ng'oyagala tuyamba Mukama, oyagala tusaasira Mukama. Katonda bakatonda, amakya ga leero tekyegaanika Mukama. Taata omwesigwa twasoba, taata ataggwa Mukama, ne tusobya Mukama ebintu bye tutaali Mukama. Katonda ataggwaawo, waliwo bye tumanyidde ddala taata, waliwo taata omwesigwa ebyatubuulirwa Mukama. Katonda bakatonda, amakya ga leero waliwo ebyalabibwako n'amaaso gaffe Mukama. Tuzibudde maaso go Mukama, amakya ga leero
nga tukwegayirira Mukama tusaba kisa n'okusaasulwa maaso go ebyasoba Katonda bakatonda ebireese Taata omwesigwa obusibe Taata bwe tuzze nga tulaba Mukama bwe tuzze Taata omwesigwa nga tunotisinga Mukama mu bulamu bwaffe Mukama ery'emirembe Taata egy'abanyaffe Mukama egy'abakitaffe Mukama egy'abaana baffe Mukama egy'affe ffennyini Mukama egy'abazzukulu Mukama Katonda ataggwaawo nga waliwo ebyakola Mukama waliwo ebyakolebwa Mukama Katonda ataggwaawo emabega Taata omwesigwa ebisibye Katonda bakatonda ebireese Taata omwesigwa Mukama embeera Taata ataggwaawo ezo ezirabika Taata Katonda ataggwaawo amakya ga leero ez'obusibe Mukama tulabise gy'oli amakya ga leero nga tukuyita Mukama tukabirira Mukama osaasire mukwano gwaffe onaaze Taata omwesigwa tukuza obulamu bwaffe Mukama naaza Taata ataggwaawo tukuza Katonda bakatonda ebyasoba Taata omwesigwa byonna ebireese Taata omwesigwa okutegana kwaffe okubonaabona kwaffe okw'omukazi oyo Mukama okw'omusajja oyo Mukama ategana abonaabona Katonda ataggwaawo nga leero azudde Mukama Taata ataggwaawo lwaki obulamu Mukama bubadde butambula bwe butyo amakya ga leero tuyita Mukama erinnya lyo tusaba okusaasirwa tusaba okusonyibwa mu maaso go mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu ay'amaanyi gaffe essubi lyaffe Mukama Katonda bonna balina omubiri Mukama atalina mbeera n'emu ekulemerera amakya ga leero tuyita Mukama erinnya lyo tusaba kusaasirwa Katonda ataggwaawo tukyukidde ekisenge nga Isaaya bwe yakikyukira ng'akaabirira erinnya lyo Katonda bakatonda waliwo n'omukazi n'omusajja amaze okwezuula Mukama ng'akukyukidde Mukama ali mu kwegayirira ali mu Taata omwesigwa mu kusaba Mukama mu kwenenya Taata ataggwaawo amakya ga leero tusaba osaasire tusaba osonyiwe Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu tubadde tukola Mukama bintu nga tebigguka tebigenda wala Mukama tebiraba mukisa naye ng'emabega Mukama waliwo ebyatusobako waliwo ebyatwononekera Katonda ataggwaawo ebireese obuzibu Mukama ebireese okutaataaganyizibwa ebireese okubonaabona Katonda ataggwaawo we tujja tuyita Mukama amakya ga leero tukuyita Mukama maanyi gaffe essubi lyaffe ayi mukwano gwaffe Taata amakya ga leero osaasire kitaffe naaza Taata omwesigwa tukuza Katonda bakatonda longoosa obulamu bwaffe Mukama ebyatusobako byonna Katonda ataggwaawo ebitagenze bulungi ayi mukwano gwaffe Mukama tusaba okusaasirwa tusaba okusonyibwa omusaayi gwa Mukama waffe Yesu ogwogera ebigambo ebirungi leka Taata omwesigwa Mukama olwayo gutwogerere tulabidde ddala Mukama Katonda ataggwaawo omwana ow'obulenzi Mukama ayitiddwa Lewubeeni Katonda bakatonda bwe yagwagwaza Mukama Taata ataggwaawo Katonda bakatonda ekitanda kya kitaawe ebyawandiikibwa byogedde Katonda ataggwaawo n'amugirayo Taata omwesigwa ekyo kyennyini Mukama Taata teyamusabira mukisa Simiyoni ne Levi Mukama nabo Taata ataggwaawo obusungu Taata omwesigwa obwali bwabasobako bwabaleetera okukola ensobi Katonda ataggwaawo ne zireeta Mukama Katonda ataggwaawo obutasabirwa Mukama mukisa gw'amaanyi guli awo Katonda ataggwaawo naffe gye tuva Mukama mu Taata omwesigwa bazadde betuzze tuyita mikono gyabwe Mukama abatuyinako obuyinza abamu twabavumaavuma Katonda bakatonda abamu Taata omwesigwa twakola Mukama ebibanyiza Mukama ebyabaleetera Mukama Katonda bakatonda Taata omwesigwa Mukama otukolimira Katonda ataggwaawo okukiika ensingo Katonda bakatonda byabaleetera Mukama okwennyika Mukama munda mitima gyabwe mu mmeeme zaabwe Mukama ne bituleetera Mukama Taata ataggwaawo olwalira amaziga ge tubadde tukaaba Katonda ataggwaawo agatuteganya Mukama agatutawanya Mukama Katonda ataggwaawo amakya ga leero tukuyita Mukama tukwegayirira Mukama saasira Katonda bakatonda naaza Mukama tukuza longoosa obulamu bwaffe Mukama obadde bwasoba Mukama obwayonoonebwa Katonda ataggwaawo amakya ga leero tukuyita mukwano gwaffe tukuyita Katonda bakatonda tukuyita kitaffe ataggwaawo omubumbi waffe Mukama omanyidde ddala Taata ebintu gye byatusoberako Katonda ataggwaawo gye byagendera obubi amakya ga leero waliwo atabijjukira Mukama
naye taata tagwawo osobola omubikulira bulamu bubadde bwesibye nga tebutambula mukama amagenda taata omwesigwa galinyibwa mukama nga bwe tulabye taata Leubeni mukama yali ayina n'okulembera yali ayina kubeera musika Katonda atagwawo naye taata omwesigwa teyasobola kiweebwa olw'ekyo mukama ekyali kikoleddwa naffe abamu taata waliwo taata bingi ebizze bibaawo ayo amaanyi gaffe essuubi lyaffe mukama naye tukwegayirira mukama amakya ga leero otusaasire taata otusonyiwe mukama Katonda atagwawo tusaba kusonyibwa tusaba kunaazibwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Katonda bakatonda amakya ga leero nunula taata omwesigwa n'aliza ddala mukama tugudde maaso go abamu taata omwesigwa twasobya taata Katonda atagwawo bwe twegatta mukama ne bakitaffe mukama ne bannyaffe mukama Katonda bakatonda amaziga taata agaba maama mukama agaba kitaffe mukama abajjajja taata Katonda bakatonda agabaganda baffe mukama bakulu baffe bato baffe egatambulira ku bulamu bwaffe Katonda bakatonda oluvannyuma mukama olw'obwenzi mukama bwe twagenda ebuziba obwa incest mukama Katonda atagwawo obwa famire mukama obw'ekika mukama obuzze bubeerangamu mu bika mwe tuva mukama obwatuleetera obuzibu Katonda bakatonda ne bugula mukama enzigi ez'ebikolimo mukama ebijja bituteganya ebijja bitobonyabonya Katonda atagwawo ebisibye mukama obulamu bwaffe bwonna amakya ga leero tuzze maaso go mukama tukwegayirira taata maanyi gaffe essuubi lyaffe mukama aye empologoma ya Yuda amakya ga leero yamba omukazi we mukama yamba omusajja omukama wulira amaziga taata wulira okusinda n'okaaba amakya ga leero akaabirira erinnya lye byeyasomerera mukama tebisobodde kuvaayo Katonda bakatonda olw'ebyo taata omwesigwa ebyafaayo ebyemabega byatasobola kuddukako ebimuyinako taata omwesigwa obusobozi omusiba miguwa ginywedde mukama miguwa gikutte mukama naye amakya ga leero yamba taata yamba rakatarabakataba amakya ga leero tuyita mukama erinnya lyo aye amaanyi gaffe essuubi lyaffe ayi Katonda bakatonda owa bonna abalina omubiri mukama okyasobola osaasira obulamu bwaffe okyasobola okunaaza mukama tukuzza Katonda bakatonda amakya ga leero mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ayi Katonda atagwawo byatusobako mukama byatwononekera mukama naye amakya ga leero tulabise gy'oli nga tukwegayirira era tukaabirira osaasire mukama osonyiwe mukama longoosa obulamu bwaffe mukama n'aliza ddala Katonda bakatonda tumenyese taata omwesigwa mu maaso g'omukama tusaba kusonyiyibwa tusaba Katonda bakatonda okusaasirwa mukama yonna gye byagootanyizibwa yonna gye byayononekera ayi Katonda bakatonda omanyiddeyo ddala mukama amakya ga leero tukwegayirira mukama otusaasire otusonyiwe mukama naza tukuza mukama omawo gye tuli mukama mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu nawe mwegayirire era muyitire ddala omugambe taata amakya ga leero nkuyita yamba taata omwesigwa mukama sonyiwa taata omwesigwa obulamu bwange mukama mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu ebyanyononekera mukama amakya ga leero osaasire taata naza mukama tukuza mukama nunula taata omerawo taata omwesigwa mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu ayi Katonda bakatonda amaziga agambaddeko obulumi obumbaddeko mukama Katonda atagwawo ebadde binteganya mukama bisiranyiza mukama omukisa mukama Katonda atagwawo ogw'ebyenfuna mukama biggalidde mukama enzigi taata zennandibadde nyingiramu siŋŋaana nsibye mukama ne zirejectinga mukama obulamu bwange taata Katonda bakatonda taata atagwa mukama naye amakya ga leero tulabise gy'oli maanyi gaffe essuubi lyaffe Katonda bakatonda atatagwawo bamwe ebikolimo mukama bijja bigoberera mukama ng'obumwa bwe bwayogera obw'abazadde mukama abatuyinako obuyinza waliwo ebyatusobako ne batukolimira mukama tubonyebonye n'ensi etugabanye mukama tujenjedde mukama Katonda atagwawo naye amakya ga leero tusaba kusaasirwa tusaba kusonyibwa tumenyese mukama tukaabirira linnya lyo twetaaga mukisa mukama obadde tegusobola kujja
gwa luberera guberera naye nga tuliko bino mukama emabega waffe mukama amakya ga leero yamba taata yamba saasira mukwano gwaffe sonyiira ddala mukama rabagada baba amakya ga leero atonda bakatonda otuggyeko amaziga otuggyeko obulumi mukama otuggyeko taata omwesigwa ebijja bitugoberera ebijja bitulondoola ebisiranyiza obulamu bwaffe ebisiranyiza omukisa ebitulemeseza mukama okusobola okuvaayo ng'ebika mukama ennyumba z'abakitaffe atonda bakatonda ejje tuva mukama katonda atagwawo obulamu bwesiba mukama obulamu busiranye mukama bulamu buganya ogenda maaso naye amakya ga leero tukuyita mukama yamba taata yamba rwakatarabakaya amakya ga leero yambira ddala mukama saasira mukwano gwaffe sonyiira ddala mukama amakya ga leero mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu muyite naawe gy'oli mukabirira amakya ga leero waliwo ekisa ekingi wamu n'okusaasira kwe asobolera ddala otusaasira asobolera ddala otusonyiwa amakya ga leero ebadde byasoba ebadde bigenza obubi amakya ga leero n'asobolera ddala abanga obitereeza muyite omugambe taata tusaba terezebwa tusaba kuswata katonda bakatonda okusonyibwa mukama tereza obulamu bwaffe mukama yamba taata yamba mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amakya ga leero maanyi gaffe essuubi lyaffe mukama mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu wulira taata okusaba kwaffe wulira okwegayirira kwaffe wulira okusinda mukama waliwo taata yeegayirira waliwo taata omwesigwa akaaba waliwo asinda mukama waliwo akuba ebiwoobe waliwo akungubaga mukama amakya ga leero katonda atagwawo oluvannyuma lw'otegeera okusobya kwe taata oluvannyuma lw'otegeera ensibuko mukama emutawanya embonyabonya taata omwesigwa mukama amakya ga leero waliwo amenyese mukama amakya ga leero wulira taata omwesigwa mukama okaaba taata okusinda mukama okwegayirira mukama sonyiira ddala mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu aye amaanyi gaffe essuubi lyaffe taata aye empologoma ya Yuda mukama okyasobola taata omwesigwa mukama okubaako by'okyusa mukama luvannyuma lw'okaaba taata n'okusinda mukama amakya ga leero yamba taata yamba nunula mukwano gwaffe mukama katonda atagwawo tuddiremu ng'ebyawandiiko ebyayogera katonda atagwawo era bikyayogera mukama mu kitabo ky'okuva essuula ya 2 olunyiriro lw'omukaaga katonda atagwa lugamba taata atagwa mukama toli katonda addiramu abantu nga 10 abakyuka mukama nga bakutte amateeka ago katonda bakatonda yeffe ffennyini mukama abeetaaga taata okutuddiramu mukama olw'ebyo ebyatuvaako olw'ebyo ebyatusobako tuddiremu taata tusonyiwe mukama amakya ga leero mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu muyite naawe gy'oli omukaabirire era omwegayirire abange obudde buno si bwakulwana abange olwaleero kaabirira katonda wira ddala maaso ge wulira ng'omenyeka mutima guyuzibwe amakya ga leero omugambe taata nzuuno mukwano gwange neetaaga kusaasirwa neetaaga kusonyibwa neetaaga taata omwesigwa ukomezebwawo mukama ebyansobako mukama leka taata taggwawo olwaleero bisuulibwa eri katonda taggwawo rejection mukama ezizze zintambulirako naye tulabye mukama Leubeeni taata yali tasobola kufuuka mwagalwa nga kitaawe amuyinako akantu nga amuyinako akakuku nga amuyinako taata omwesigwa ensonga naffe taata taggwawo twetaaga kwagalibwa naye waliwo ebyasoba katonda ataggwawo tusaba kusonyiyibwa mukaabirira olwaleero abange tobiyitako buyisi mukabirire musajja Dawudi bamugamba ekigambo ekyakolebwa wakati nga Sawulo amaze okutta Abagibyoni abange bamugamba ti kigambo si kyakwetonda bwetonzi abange si kyakujja bujja na kwogera bwogezi naye nga balina kye bamwetaaza okukola nawe mukabirire omugambe taata amakya ga leero neetaaga kusaasirwa neetaaga kuddamu tereeza nsonga bwe mbanga omwaka gwennyingiramu n'emyezi egisigaddemu kama gino
bantu mwe bakwatira ku mukisa bwe mba nagulabako Mukama Katonda atagwawo neetaaga taata Mukama taata omwesigwa Mukama olwaleero wabeerewo taata omwesigwa ebiterera Mukama Katonda atagwawo mu maaso gange Mukama maaso taata omwesigwa atagwawo gabo bye nasobya Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu otuggyeko ekivume Mukama otuggyeko amaziga Mukama otuggyeko kaaba otuggyeko okusinda otuggyeko taata agakoligo Mukama agazze gakwata olw'enzijinga zino Mukama ezizze ziggulibwawo amakya ga leero mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu agakoligo ganaamenyeka ebisibe by'ekyejo binaata Katonda bakatonda ebivume binaavaawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu Rwande Mbrasa Katayande amakya ga leero nunula Katonda bakatonda amakya ga leero obwavu bunaagenda agakoligo taata omwesigwa ofiirizibwa okw'olubeerera Katonda bakatonda obusungu bwe tulabye obw'olubeerera obwo bunaateera ddala Mukama buzze buteganya abaana bo naye ng'emabega Mukama buliko n'okuyiwa omusaayi bwe tulabye taata atagwawo abaana bano ababiri Mukama baali ba Luganda Mukama bassa kimu Mukama bateesa kimu Mukama ne bagenda ne bakola taata ekyokuyiwa omusaayi Mukama ne kibalemesa nabo Mukama kibateganyiza Mukama kya leero yamba taata yamba sonyiira ddala Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu muyite naawe gy'oli omugambe taata Katonda bakatonda saba kusaasirwa neetaaga kusaasirwa amakya ga leero maviivi nga kubye wansi taata omwesigwa Mukama neetaaga kusaasirwa bintu byasoba dda Katonda ataggwawo sonyiwa olwaleero nkomerewo maanyi gange essuubi lyange oddemu burukuse oddemu oziikuule omukisa Mukama ogwaziikibwa Mukama oluvannyuma lwa bino byonna Katonda atagwawo gusobole okuddamu taata okuziikululwa gusobole okuddamu taata okuvaayo Mukama ogw'abaana okusoma Katonda atagwawo ogwalemesa Mukama Katonda atagwawo olw'okuba ffe Mukama twazaalibwa mu busibe obwo ebyaffe ne bigaana Mukama naye ku lw'abaana taata betuzadde olw'abazzukulu Mukama saasira Katonda atagwawo olwaliro Mukama mikisa giddemu taata gyeyoleke uddemu guveeyo Mukama Katonda atagwawo ogw'okuzaala Mukama Katonda atagwawo ogw'okufumbirwa Mukama n'okuwasa Mukama mu ngeri entereevu Mukama Katonda atagwawo bintu taata omwesigwa si byakwekweka Katonda bakatonda taata atagwawo amakya ga leero tukwegayiridde Mukama mukisa guddemu guveeyo ogw'okubaako taata naffe gye tuzimba Mukama gye batusanga Mukama nga si kusenguka ano na wali Katonda atagwawo ekyo kikolebwa abange nga tumaze tereza bino ebyatusobako Katonda n'asumulula omukisa ogw'olubeerera wayogerako mu ngero 10 olw'abirimu 2 gwatagattako obuyinike amakya ga leero mugambe gwe neetaaga Katonda atagwawo naye ndabye Mukama nga naagukwatako waliwo ebiina okuvaawo wawo byenkabirira taata osobole taata omwesigwa Mukama kubanga gwalina ekyokuddamu taata omwesigwa Mukama eri ebikolimo byonna ebyatuteekebwako Katonda atagwawo twetaaga kusaasirwa gy'oli n'okusonyibwa Mukama waliwo abaliko agalwadde Mukama agalwadde ag'olubeerera ag'ensimbu agatambo taata omwesigwa naye ng'enzigi zino ze zaggulira obusibe obwo nsaba taata osonyiwe waliwo Katonda gwayambeeyo gy'oli mu nnyumba y'owosabidde mpulira omuntu Mukama gwasumulula kati ogibwako ekintu kizze kitambulira ku bulamu obwo ogibwako ekintu ekizze kitambulira ku bulamu obwo Mukama akuyamba wooli akuyamba wooli Katonda omwesigwa omuntu oyo muyambe gw'ompulidde mugjeeko ekintu ekizze kiteganya obulamu bwe kizze kyerippye ku bulamu bwe atambuliramu omuntu omulala abadde atawaanya asiraanyizza obulamu bwe okumala ebbanga naye omusaayi gwa Yesu gumutomere n'omuliro aviirewo ddala agenda obutaddanga nate gwali gutambo gwe baamussaako naye ndagira okuwonyezebwa n'okusumululwa gy'oli bulamu obuddemu butereere mu linnya lya Yesu amiina era amiina
akyaliko n'agamba ffe wano obudde bwe butusalako naye gwe bwoba okyabulina si kibi okwongerayo n'okusaba. Nze kankusiibule nga nkuwa ennamba zino ez'essimu ze tukozesa okuwaayo ku 0772 42 74 52 ne 0784 74 5 52. Waliwo eya 0787 06 13 20. Osobola okuweerayo ne ku nkola eno onyiga star M65 star owa MTN nozaako star n'onyiga hash kodi gye tukozesa eri 3M5911. Airtel 070 98896. Nawe osobola okunyiga star M85 teekako star onyige 5 onyige star onyige 10 ne hash kodi eri M00 10 12 33. Mukama anakuwa nnyo omukisa mu linnya lya Yesu. Ennamba zireeta amannya Patrick Kisitu ate zineza kodi ne zireeta Mutundwe Christian Fellowship. Mukama ajja kuwa omukisa era akikubalire akuwanguze olabe ekisa maaso ga Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu eyalokose wakati mu program service tuziina olwaleero lwennyini effe wano tukuŋŋaana kuva Mande mpaka Lwamukaaga emisana n'ekiro okuva Mande paka Olwokutaano ate Olwomukaaga tubaawo misana kujjako nga waliwo programu endala yonna naye bwe kitabeera ekyo tubaawo misana. Jangu otwegatteko emisana n'ekiro obudde bw'osobola oba mukozi jangu ekiro bufisa obudde Olwomukaaga jangu bw'oba ate gwe okola kiro emisana jangu obudde bwe tulimu kunoonya Mukama nga bw'akyayinzika okulabika. Bwe tugamba onnoonya Mukama singa waliyo okusiiba kwokka nedda ffe wano tusomesa emisana n'ekiro bw'alokose olwaleero ate gwe weetaagibwa jangu obuuza abapya we basookera batandika ssaawa nga 5:30 bw'obozza emisana ekiro batandika ssaawa 3. Mukama ajja kuwa omukisa services zitandika 2 ez'ekiro Mukama ajja kuwa omukisa ez'emisana zitandika ku 3. Lwaki sikusiibulira wano nkwagaliza olunaku olulungi Mukama akunjagalire abasini ey'okuna tubawonze musaayi gwa Yesu mugende mulabe ekitiibwa kya Mukama ng'omaze okutula bino ate gwe okusoma kw'okugenda kuba kulungi mu linnya lya Yesu. Mukama akuwa omukisa. Amen. TV, now and forever.